Mukama Katonda kubaza okuba nga otukuumye nga tugenda okuyiga ku kigambo kyo tigwe waliwo okuva ku ntandikwa. Mukama Katonda saba omwoyo mutukuvu atulungamye mu nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tuyanziza ssebo omuwuliriza waffe atweyunzeeko mbutuufu nga programu eno ogitegedde leero. Tuli mu kunnyonnyola oba mu kuyigiriza oba mu kuyiga ebigambo ebirungi ebiri mu katabo kaffe akaliko omutwe omukulu ogugamba nti emiramwa emikulu mu njiri ya Yokaana. Tutunuulira kwota eno omutwe guno gugenda kutukola bulungi nnyo era ebyokuyiga ebirimu bingi obyetaaga. Tugenze ku kyokuyiga namba 3. Enyanjula y'emboozi enkulu. Kigamba nti emboozi enkulu enyanjula. Emboozi enkulu enyanjula. Akati nze bwe ntunuulira omutwe guno gundaga nti wano tugenda kutunuulira butunuulizi ku bisookerwako ebyanjula, ebinyusi oba emboozi enkulu. Mwatunuulidde mutya ensonga zino Musumba? Wangi. Wano muwandiisi kikyagezaako tugirayo. Yokaana gitwatandikira. Yanjula Yesu ng'omwana wa Katonda. Yanjula Yesu nga Masiya yagenda okujja. N'alondobayo ebintu nga 7. Yesu bye yakola ebyakasa ensonga nti ye mwana wa Katonda era ye Katonda. Mulundi guno essira ligenda kuteekebwa ku yaani yakola bino. Yaani ntandikwa ze zifaanana zitya? Tugenda obyogera mwannyinaffe mukyala Kabete yagenda tukulembera enkyalo. Tujja tandikira mu Yokaana essuula esooka tusomeko ennyiriri 2 ezisooka. Yokaana enjiri. Ku lubereberye waaliwo kigambo. Kigambo naaba awali Katonda. Kigambo naaba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa. Weddeko. Ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo naaba awali Katonda. Kigambo naaba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Tweyanza nnyo mukadde. Twagala kulaba ebyaliwo kuba tuyiga ku ekitabo kino twalaba nti kyawuddwamu emirundi 2. Ennyiriri essuula 12 ezisooka nga ziraga obubonero n'omwendo ogusembayo nga ziraga ekitiibwa kya Katonda. Naye twagala kumanya Kristo yaani. Mu nnyiriri ezo 2 bamutwanjulidde batya? Sembadduka bamutwanjulidde batya? Batugambye nti ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo naaba awali Katonda. Kigambo naaba Katonda. Kati kitulabawo awo nti waliwo Katonda, waliwo ne kigambo. Ne kigambo Katonda, ne Katonda waali. So kigambo naye Katonda. So kyetulabawo awo Yokaana kyatandise nakyo annyonnyola Yesu Kristo naye ng'avudde eri ku lubereberye yennyabo. Brian, Kristo bamuyisaani mu nnyiriri zino? Kigambo. Musumba Kakembo, lwaki kigambo? Ku mulembe gwa Yokaana mu biseera ebyo waliwo enjigiriza eyatumbula ennyo logos kigambo. Bafilosofa bonna nga bannyonnyola kigambo
Obina kyoita vibe. Vibe cheki. Ekiriko. Ekyaliko mu biseera bya Yokaana. Logos. Naye nga logos ono gwe boogerako si muntu, birowoozo, ideas ezisinga okubeereza waggulu, buli omu bw'asanga wakitaputa. Yokaana n'akola nga Pawulo bwe yakola. Pawulo bwe yanoonya, bw'akozesa vibe ey'omulembe gwe okusobola okusikiriza abaase ne bamuwulirize. N'alabayo olutaliya Katonda atamanyikiddwa. N'alandira ku ekyo n'aleeza nti gwe nza okubabuulira. Yokaana yatandikira ku logos, naye n'akola enjawulo etegambika. N'agamba logos kigambo nga kirina amakulu abiri. Si kigambo bugambo, si idea bwa idea, naye muntu ddala. Ate si muntu buntu, naye Katonda. Ate Katonda nga amaanyi ge galabikira mu kigambo. Era gye tuneeyongera tujja kulaba nga byonna Katonda byakola abikozesa n'amaanyi ga kigambo. Tuyanza nnyo Musumba. Mukadde Kiwanuka tujja kweyongerayo mu Lw'ekkumi mu ssuula y'emu. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli. Ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo yazaalibwa omu yekka, Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Olunyiriri luno Mukulu Ssewankambo lwongedde lutya okututegeeza ku kigambo ono bwe tutegedde nti ye Yesu? Nti mu kitiibwa kye n'ekisa, olunyiriri lutugambye nti bwe tusobodde okwogerako ow'ekigambo bwe bayogeddeko nti ye mutonzi, tujja kulaba ne mu maaso awo nti ate era yabeezaawo n'ebyo byonna bye yatonda. Wuuno ate afuuse omubiri, kya muwendo nnyo gye tuli, nti ate bwe twogerako n'ate asalawo okufuuka omubiri ajje abeere wamu naffe, to dwell among us. Oli bwe yandiwulidde ekigambo nti kigambo, aba ategeera oyo kigambo bugambo, kigambo kye kyamukoze eki. Naye Yokaana bw'annyonnyola nti ate kigambo afuuka omubiri, kitegeerekeka buki bulungi nti tayogera bwogezi ng'ali awo mu bbanga, ng'ekigambo ekiva mu bbanga, naye ate afuuse mubiri. Bw'afuuka omubiri, omubiri gukwatibwako, guba gutegeerekeka. Etegeeza nti ategeerekeka, alabikako, akwatibwako. N'afuuka omubiri, n'abeerako ne gye tuli. Etegeeza n'okutambula akola ki? Atambula. N'okujja n'ajja, n'abeerako ne gye tukola ki? Ne gye tuli. Kwegamba Katonda agezaako, Yokaana agezaako okulaga obwa Katonda nti bujjira ddala ne butegeerekeka bulungi mu bantu. Mukulu Sabadduka batugambye nti najja n'afuuka omubiri n'abaako naffe. Wawe tukisange ewalala oba oliawo bwakyo? Tukisanga mu Kuva essula 25:8. Katonda bwe yagamba Musa ti munkolera watukuvu nange zijje ntuule mu mmwe, naye ng'ajja ensi ye yagitonda, bw'aba wakujja space kyemumala, naye tulaba nti yajjanga. Bwe yajjanga era baategeranga azze, ekitiibwa kye kyalabisibwa, naye ng'azze abeere nabo, naye ng'ajja ye yatonda ki? Eggulu n'ensi. Bwe tukirabawo ne tukiteeka ne wano, Yesu Kristo ajja ng'anoonya ki? Ava eri yonna n'ajja eri Sebadduka omwonoonyi, naye ng'ajja nga taze nga temporary residence, nti azze kujja kaseera buseera addeyo, azze kubeera naffe. Ekyo ne kindaga nti Yesu Kristo alina omukwano gye tuli. Amen.
Olunyiriri olwasoose bagaa ndi ku lweberye, abamu balowooza ndi ku lweberye, kitegeeza nti waliwo 1 2 3 go. Abanyonyezi ba lesoni bafubye okubitunyonyola newankubadde bifilosofu naye ni mu mpandiika y'Ekiyonaani entandikwa eno si ntandikwa ya kintu, naye ekintu ekyaliwo bw'otandikira okukyogerako. Ndi ku lweberye waliwo kigambo. Kigambo ono yaani? Kigambo n'aba awali Katonda. Awali ekitegeeza awali Katonda waliwo kigambo n'ekigambo wali banjawulo. Banjawulo naye nga tebaawo. Katonda wali n'ekigambo wali. Bw'agenda okuwunzika nga n'ekigambo n'ayine Katonda, ekigambo n'aba Katonda. Awo tufunye kitaffe n'omwana abalina omukwano ogutagambika n'enkolagana. Naye nga Dennis bw'agambye ono yennyini gwe tujja okuyigako bingi olwaleero yasituka n'ava mu ggulu n'ajja ku nsi abeere wakati mu ffe. Mu ndagaano enkadde yasooka kubeera mu weema, mu mpya bwe yajja yayambalira ddala Kakembo abeere ddala wakati mu ffe mu mbeera ey'obuntu. Olunyiriri olwo lwennyini nnyabo wabaddewo ke tuleseeyo kagamba nti ono ajja gye tuli alina ebintu bibiri. Ekisooka ajjudde ekisa, ekyokubiri wa mazima. Amiina. Tweyanza nnyo mukadde. Tujja kusaba otusomere olwokusatu mu ssuula esooka olunyiriri olwokusatu. Ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era wataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Ebintu byonna byakolebwa ku oyo era waataali tewali kyakolebwa. Naye ngeri gye twatandise baatugambye nti mu lubereberye. So nga ate bwe tuddayo ne mu lubereberye olwa Bayibuli era naye atandika agamba nti mu lubereberye. Tuyinza kwasaganya tutya ebibiri ebyo n'olunyiriri lwaffe luno olwokusatu. Nkulu Kuteesa. Musumba yatuwadde ekyo engeri gye tuyinza okukitegeeramu nti ekyawandiikibwa nti mu lubereberye kyategeezebwanga lwe baatandika okwogera ku nsonga eyo. Kitegeeza waaliwo eri ebizze bibaawo awo we baatandikira okubyogerako. Ennyabo bwe batugamba nti tewali kyakolebwa waataali kitu Brian tumuyigako ki kigambo ono? Twongera okutegeera nti walubeerera itano oba nti tuvunudde bulungi nti n'ensi eno Bayibuli egambye nti byonna byatonderwa ku lulwe. Kyongera okulaga omuwendo ekigambo kino oba logos gwe twogerako kaakano gy'alina nti omuntu ono tewali kyatondebwa nga taliiwo, meaning yali byayitamu ye osooka okubeera okutondebwawo. Kitegeeza bwe tumuyita omutonzi tetuba mukyamu. Naye nsaba kubuuzaako. Twongereko wano nabuuza. Olunyiriri olusooka n'olwokubiri ku lwebiri waliwo kigambo. Kigambo n'abaali Katonda. Kigambo ono ate naye Katonda. mu lunyiriri olwokusatu ayagala okubawa obukakafu nti kigambo Katonda ddala. Natuzaayo ku lubereberye olulala. Empandiika ya Bayibuli tetawaana, abagiwandiika tebatawaana to prove bo bakubawo bintu nga bwe babibikkulirwa. Tebatawaana kukakasa kukuwa puruufu tesitibulgu no kikkirize oba kikole ki kigaane. ku lweberye waliwo kigambo n'akuzaayo
kitabo kya Lubereberye ekisooka nga nakyo kigambye ku lubereberye Katonda yatonda eggulu naki naye ku lubereberye bw'agamba Katonda yatonda eggulu n'ensi, Katonda ani? Elohim. Bereshis bara Elohim. Ku lubereberye Katonda gwe tujja okusomako mu ndagaano enkadde yawa amateeka 10 yeyayita Musa yakola ki oyo ye yatonda. Ate atuuse eno mu Yokaana agamba nti oyo yennyini oyo kigambo ye yatonda ki n'olwekyo kigambo Elohim obategeere kutesa mpozi ate era bw'ofuna omuntu ayinza okuba nga atategeera bigambo biri mu Bayibuli aba tannategeera statement eno. Nze nagyongedde ogitegeera bwe nti waaliwo ebiriwo ffe twatandika kubitegeera butegeezi. Simanyi oba muyinza okunfuna kubanga bijira mu kubikulirwa. Ffe twatandika kubitegeera butegeezi ebyakola ki ebyaliwo era abaasobola okukitegeera bakitegeera nga kigambo nga bwe basobola okukinnyonnyola. Ekigambo ne kiba awali ani era nga kigambo ye Katonda. Kigambo eky'amaanyi ekyogerwa ne wabaawo okujjako Katonda tirina kigambo kyogerwa ne wabaawo. Tuyanza nnyo Musumba. Bwe twagenze mu Lubereberye yagambye Katonda n'ayogera nti wabeewo kino, yakozesa kigambo era ekyo kye yayogera ne kiba. So bwe bamuyita kigambo ono nti mu lubereberye waaliwo kigambo kyoleka n'amaanyi ge, kyoleka obutonzi bwe obwa Katonda bwe. Tuyinza okunokolayo obujulizi obulala mu Bayibuli obwongera okuggumiza kigambo ono nga ye Yesu Kristo. Mwami Ssewangambo tuweeyo obujulizi. Yenyabo Bakolosaayi 1 okuva ku nnyiriri 15 paka ku 17. Mukadde atusomereko. Kolosaayi ssuula 15 yagambye nti ekyo ekifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye ow'ebitonde byonna, kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye era nakululwe. Naye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Hallelujah. Amen. Musumba Kakembo. Nnyiriri ezo mukadde zaatusomedde zongera zitya okuggumiza kigambo oli? Wakati oli bwe yandi ku lubereberye lwaliwo kigambo n'aba Katonda, ekyo kyo kiwedde. Katonda gwayogerwa Elohim. Ebintu byetwogerako si byangu newankubadde byabikkulirwa nga Kuteesa bw'agambye. Bwe bakugamba otuule obinnyonnyole olina wookoma, science kubanga Yesu ono eyazaaliddwa mutabani wa Yusufu ng'abamu bwe balowooza okuba nti ye Elohim. Oluusi obanenya katono okalubirira okumukkiriza, naye kyekyo ye Elohim yatonda eggulu naki. Nolwekyo tumulabe nti ye Katonda, tumulabe nti ye yatonda. Naye kino ekyandiikibwa kye batusomedde kyongeddemu nti byatondebwa ku lwani? Ku lulwe. Si kutondebwa butondebwa ku lulwe kyokka, ate bwe bongedde Pawulo ayondeko n'ekirala. Yabibeezaawo. Sustains them.
ebiri okulwabyo. Era waliwo n'akalala kagambye nti oyo kyekifaananyi kya Katonda atalabika. Lwaki talabika? Kakati ffe tuli Musumba agambye nti bwe babikuwa okubinnyonnyola bikulema. Bikulema naye agambye ye kubanga ye yajja gye tuli n'alabikako gye tukola ki? Ye kyekifaananyi ky'oli atakola ki? Gwe tutalaba kigambo. Olaba naffe kati tetusobola kunnyonnyola. Kyongera kunyweza kitiibwa kye. Kiki kiwaleese kuteesa kyabadde kituufu nnyo. Musa byawandiika mu kitabo kya Lubereberye yabisangawo ebimu bikkulibwa bubikkulibwa. Yokaana byawandiika mu njiri ya Yokaana nga byaliwo dda gy'ataali. Ne Yokaana bw'omutuuza n'omugaa nti binnyonnyole kale emugattako bbiri byali bitya. Omuntu abeera atya awali Katonda ate n'aba nga ye Katonda. Yakugamba nti nze bwe babimbikkulira. Kaakati nakano tukongeddeko he is also the reflection. Ekitegeeza Almighty gy'ali. Naye ayagala okumanya Almighty otunuulira Yesu. Nga bwe yagamba Philip. Akyamubuuza wayi tuleke kitaffe kinaatumala. Namugamba emyaka egiro 3. Yembadde nammwe. Mukyambuuza. Tuntegeera nga Filipo nti alabye ku nze ng'alabye ku kitaffe. Yaba Filipo yawulira atya mu kaseera ako? Filipo gw'alowooza nti ekitaabu ateeka kuba nga amasamasa nnyo ayakayakana ng'omuliro. Si ye muvubuka gwe wali naye ali mu lugabire ali mu lukanzu. Naye omuvubuka ono amugamba nti nze Yahwe alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Kati yongereyo twongera okunnyonnyoka nti Yokaana ono Yesu gw'atulaga gw'ayagala tukkirize tubeere n'obulamu yaani. Katweyongereyo mu tusome olwokuna n'olwokutaano olwa Yokaana ekisooka. Yokaana enjiri. Obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza. So ekizikiza tekyagutegeera. Batugambye nti obulamu bwali mu ye. Obulamu ne bufuuka omusana gw'abantu. Katusooke n'obulamu. Obulamu bwali mu ye. Obulamu mu ye bwanjawulo butya ku bulamu obulala. Sebadduka. Obubwe tebuli manufactured. Obubwe buli etaano ye source. Obwange nina wembujja. Obubwe ye yennyini yensibuko y'obulamu. Kyovula obubwe bwawukana ku bulala bwonna. Siwezike. Si butonde. Si bupangise. Buli original yensibuko. Yabeezaawo ne bino byonna bye yatonda muzindaalo. Ne bino byonna bye yatonda yabibeezaawo eraga amaanyi agali mu bulamu buno bwe boogerako. Abulinako obwannannyini. Batu kitange kyabanjagala kubanga mpaayo obulamu bwange. Nina obuyinza okubuwaayo n'okubweddiza. Batwongeddeko era mu ssuula mu nnyiririzi ezimu nti naaba ekitangaala eri abantu. Atya lwaki era kitangaala kadde kiwanuka. Kyokka embuuzeeyo maama. Essebo. Obulamu buliwo buli mu ye. Lwaki kikulu nnyo okuba nti ateekwa okuba omulokozi waffe. Ateekwa okuba n'obulamu obubwe ku bubwe.
obutali bwa kitonde. Lwaki kyetaagisa nnyo oba lwaki kiteekwa kuba nti omuntu ayinza okutulokola ateekwa kuba na bulamu bubwe? Gye twatandikira twalaba nti Katonda yabagamba Adamu ne Kaawa nti omuti guno bwe muligulyako temulirema kufa. Ne bagulyako. Katonda ne yeesanga mu dayirema ng'abantu bano abagulidde abaagala nnyo, naye at the same time Katonda ono mwenkanya eri ekigambo kye ky'abakoze eki ayogedde. So ng'ali mu dayirema wano omukono ogumu waliwo Adamu ne Kaawa bayagala kubanga waakwagala, ate mukono guno alina ekigambo kye kiri just bako makufa. So kye yakola okukola bino ebibiri obigatta omulundi ogumu, asigale nga bano abalaza omukwana abaagala, ate the same time nga n'ekigambo kye teeka lye lituukiridde ti bwe muligulyako temulirema kufa. Kye yakola n'afuukamu Adamu, n'afuukamu Sebadduko nayonoonye, n'ajja ku nsi. Bwe yajja ku nsi nga ky'alina okukola alina okutuukiriza ebintu bibiri. Bw'abituukiriza bw'ati ajja kuba dayirema eri agijjeewo. Nga kikyalina okukola alina okujja akwate amateeka gonna agalema Sebadduka, agalema Adamu. Bw'amala ogakwata etteeka terinnamatira kuba lyagamba bwe muligulyako temulirema kufa, ate amala afe. Naye bw'amala okufa, singa yali Sebadduka teyalikuumye mateeka gonna, ate yalifudde n'atasobola kwezuukiza. Kati Yesu ng'ebibiri abisobola, n'atuukiriza amateeka gonna ku lwa Sebadduka, n'afa ate n'azuukira kubanga alina obulamu obubwe. So kyali kyetaagisiza ddala Yesu Kristo kubanga ebibiri yekka yabisobola, ffe twali tetusobola. Mu Bagalatiya 2:2 okwongera okugumiza ensonga eyo. Bagalatiya sura 2 olunyiriri olwa20 agamba nti nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kankano mubiri mbulina lwa kukkiriza omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku bwange. Yatwagala ne yeewaayo ku luki mu bufunze nti ono yalina obulamu obutali bukolerere, obulamu bw'asobola okuwaayo ate n'abweddiza, kubanga obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa byonna biki bibye. Okutuukiriza amateeka oba Kakembo yabuttira ku musaalaba. Emirembe naki n'emirembe. Ate kakati Kakembo ataddawo atya n'abeera omulamu, azuukirira wamu naye bulamu obutali bugulirire, n'azuukira mu Kristo. Amiina. Ekyo ekirabo si kya kitalo nnyo. Ffenna twafiirirwa ku musaalaba nnyo, naye nga asobola okutuzzaawo, alina ensibuko ey'obulamu nga buli bwasigalayo bwafa bwasalirwa omusango. Kyekiva kibanga bwe mbeera mu ye siriiko omusango bali mu Kristo. Awo kaba kaweddeyo. Kali gobo n'abeera eyo nga twafiirwa ku musaalaba n'osalawo obutabeera mu ye owedde. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye kati ndi mulamu wamu naye kubanga bwe yakomererwa nange nenkola ki, nenkomererwa. Mu bufunze Dawudi bw'aba atambula si yalabika, Kristo yakola ki, yalabika, ensigo eraba. Ekitegeeza bw'oba mulamu nga toli mu ye guba mulambo ogutambula butereevu, oli mufu, olinayo buno butonotono. Oba yejo gwe baali bagamba okwo enjogera eyo kyeyali etegeeza kyekyo ssebo.
nze siri kasita tobeera mu ye tolina bulamu newankubadde otambula nankubadde otambula katweyongereyo mukadde we yatusomedde mu lwokuna n'olwokutaano olw'essuula esooka bayogedde ku kitangaala naye mukadde asooka atusomereko ka paragraph aka Tuesday akasooka twongere okunnyonnyola ekitangaala kino Yesu abeera ate ekitangaala yagambye nti muzindaalo Enyanjula ya Yokaana essuula esooka olunyiriri olusooka okutuuka ku 18 erambika Yesu kyali kigambo logos wabula si kyekyokka eneyogera ne ku ngeri abantu mu nsi gye bakwataganangamu naye mu Yokaana essuula esooka olunyiriri 9 ayitibwa omusana ogw'amazima oyo amulisiza buli muntu ajja mu nsi ajja mu nsi muno omusana ogwo gwakira ensi n'ebeera ng'etegeerekeka ng'omusajja ono C.S. Lewis bw'akyogera nti nzikiririza mu bukristaayo nga bwe nzikiriza nti enjuba evuddeyo si kyokka kubanga njiraba naye olw'okuba nti si kyokka kubanga njiraba naye olw'okuba nti olw'okwaka kwayo ndaba buli kintu kyonna Sabadduka nnyonnyola omuntu wa wansi nga bwe nkitegedde agambye akkiririza mu bukristaayo ng'akkiririza mu musana oguvuddeyo si kubanga omusana agulabye guvuddeyo naye olw'okuba omusana guno olw'okuvaayo gwagwo alaba buli kimu so Yesu Kristo gwe musana Yesu Kristo bw'avaayo akuleetera okulaba nti mbadde mu kizikiza mbadde bwenti akyali eri mu kizikiza tasobola kumanya nti alina mu kizikiza naye bw'alaba omusana guno gumuyambye okulaba n'agamba bulijjo ndi bwenti okunywa omwenge bulijjo kibi so kyekyo omuwandiisi kyagezaako okutegeeza ekitegeeza omusana guno ekitangaala kino Kristo kyali kiyinza okulaga obwerufu kubanga omusana bwe gwaka tuba tetukyalina kye tuyinza kukweka obudde bwe baba misana bwe ngamba mwami Kuteesa nti baako wewekweka ayinza okutwala obuzibu okufuna we bataamulabire kubanga omusana gukola ki omuntu wa wansi ategedde bw'ati eseba nti bwe mala okulaba Kristo kasita ayaka mugwe monze nfuna amaanyi amalala agalaba jembadde sobola kulaba nga simulina ninawo kakati bwemba sirina Kristo nga tannayaka monze nga simulaba nti ayaka mba sisobola kulaba wano yatunnyonnyodde n'atugamba nti ye kyekigambo kati bw'abanga ye kigambo ate ye musana ekitegeeza kyatugamba gwe gumuki gwe musana ogulabika ko kyova otunula n'otunuulira musajja omusana gwaffe ogutegeera guyita mu kigambo kye bwe kuba kubatiza ng'agambye nti okubatiza okutuufu kwa kunnyika kitegeere tugutegeerera mu kiki mu kigambo kye bweba sabbiiti ng'ayogera ku sabbiiti tugitegeerera mu kiki kubanga ye gwe muki gwe musana omusana ogwo ne gulyoka gubuna ensi ki yonna kubanga ye gwe musana tweyanziza nnyo omukadde tulaba ku Yokaano omuyigirizwa ng'atunnyonnyola ku byaliwo naye twagala tulabeera mu kitabo kyekimu waliwo omuntu omulala alanga ku Kristo ono tusomere olw'omukaaga n'olw'omusanvu mu ssuula esooka Brian anaatunnyonnyola ani ono walabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana oyo yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana bonna bakkirize ku bubwe oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana tuli mu kitabo kya Yokaana enjiri gye twategeera ku lubereberye nti yawandiikibwa Yokaana ono yali omuyigirizwa abamu ku bayigirizwa baani
ba Yesu naye wano walabiseewo Yokaana omulala Brian atunnyonnyole Yokaana kyona ayogerwako. Ono yali Yokaana omubatiza gwe tumanyi obulungi yali ajjanga alambika ekkubo ery'omulokozi waffe ery'omusana. N'ekirala kye nadde njagala okwogerako wali ku musana nti omusana guno gwe gujja eri ekizikiza. Abali mu kizikiza tebasobola na guyita yadde ogusaba kubanga tetumanyi. Naye omusana gwo ne gusalawo gujje eri ekizikiza walyoke wabeewo ekitangaala. Omusana guno gwe guwa amakulu bye tulaba. Ffe abali mu kizikiza nnyonnyola ntalo ziri mu nsi muno. Bulabulabi Isirayiri akuba gundi, ate kakati akuba Lebanoni, ate Russia akuba Ukraine, ate Taiwan ne China, ate tebirina makulu. Omusana guno bwe gujja guwa amakulu ne ati ensi eri mu kibi. Eri mutalo lunene. Omusana guno bwe gutali ebintu ffe tubita tutya mu ngeri yaffe ya kizikiza. Ng'omukadde bwe yagambye. Naye bwe guvaayo gunnyonnyola buli kintu ne kitegeerekeka ne tukola choice. Kituufu nnyo. Tweyanziza. Yokaana ono omubatiza oba omulanzi wa Mukama waffe nga Brian bw'atugambye. Ekigendererwa kye kyakuyigiriza abantu nti oyo Kristo ajja erinnya lye lirimu obuki obulamu. Ate nga n'omulamwa gwakuyigiriza abantu bonna. Twagala tuwulire obumu ku bubaka bw'oyo Yokaana. Mukadde atusomereko era tukyali mu Yokaana enjiri 29 paka 34 essuula esooka. Tuwulire Yokaana omubatiza ebimu ku bigambo by'akozesa ng'alaga nti Mukama waffe ajja n'obuyinza bwe. Olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali. N'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Mukama kula kumeka? Oyo gwe nagamba nti ennyuma wange ejjayo omuntu ansinga kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Nange saamumanya naye eyayolesebwa Isirayiri kyenava njija ng'ambatiza n'amazzi. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye. Nange saamumanya naye eyantuma okubatiza n'amazzi ye yaŋŋamba nti gw'oliraba omwoyo ng'abeera ku ye oyo y'abatiza n'omwoyo omutukuvu. Nange nendaba nentegeera nti oyo ye mwana wa Katonda. Kitegeeza Yokaana ono omubatiza teyakoma ku kumulanga. Yamulabako n'okumutegeera n'amukola ki? N'amutegeera. Naye lwaki maaso keeyo ate atuuka n'abanga abuusabuusa. Tyowa egenda omubuuze nti yeye oba tusuubireyo omulala Sebadduka. Awo ansa gye nsobola okulaba nti ekibi kitusigamu dawuti okubuusabuusa nti twalaba nti nga bwe tugamba nti ne Katonda talina ntondo ne Sitaani naye talina. Wano owangula n'anoonye walala wakufunira kubanga tulina ebyokulabirako bingi. Peetero ye yayogera n'agamba gwe Yesu Kristo omwana wa Katonda, era ne Yesu n'akoonamu n'agamba oyogedde mazima. Naye wayitawo kaseera katono ng'ate amwegaanye. Era ne wano tulaba ansi enkulu nti ekibi nti we kiyingira tekirina repair. Kyova olaba Yesu Kristo alina kukomawo kizikiriza na muliro nti yafuna Dawudi, yafuna okubuusabuusa. Naye nga bwe tusomako mu Maluumi 7:15 nti bwe ngamba nkola ekirungi ate neesanga nkola kibi. Ani ayimponya nze? So ne Yokaana wano munenya naye waliwo wentuka ne ngamba naye nange bwendi. Wano Mukama akuyisaawo ne weebaza Mukama. Ne wayitawo akaseera katono ate n'obuusabuusa. So Yokaana ono engeri gye yalina influence ennene ng'ate abayigirizwa be batandise okufunamu obutakkaanya n'aba Yesu Kristo ate ng'alina influence ennene Katonda kwe kukkiriza Yokaana omubatizo ono afe omulimu gwa Mukama gukole ki? Gugende mu maaso.
wandirowoozezza tolowooza ku Yokaana ono abuusabuusa naye olwaleero wanditunudde abasajja banaddiini abakulu era aboogerwako nga bagaanya omusana gw'ekigambo kya Katonda era nga bagubuusabuusa. Omubi muki? Mubi. Obulamu bwaffe tuli bantu abalowooza obubi, ate Katonda yatukola n'atuwa ekigambo ekikulu eky'okwesalirawo. Kati okwesalirawo kwaffe olunsi kutuleetera okubuusabuusa mu bingi. Era ne bwe twayongedde okira mu Yokaana yagambye nti eri abo abamukkiriza ekigambo omuluzi omukyakozesa to them who believe in him. Teyagambye nti to them who believed. Tense ezo zanjawulo nti bwe mba nakkiriza kyaggwa. Then naye agambye to them who believe ekitegeeza nti kiri continuous. Tireero nsobola omukkiriza nenkola kyaŋŋambye olala ate era nemba nga atamukkiriza olwakuba nti nkoze ekitakoze ekyo kyatansuubirwamu. Naye process eno yali continuous. Kyetuva tulaba nti ne Yokaana mu maaso awo n'atandika okwebuuza, Yokaana omubatiza n'addamu okwebuuza nti yeye oba tulindemu omulala. Ekyamuddibwamu era twakitegeera ng'awe yagala okumulaga nti bino obirabye nga byanjawulo, bize biga nga byanjawulo, lwaki tokkiriza? So okukkiriza is a continuous process. So Brian kyogamba nti nange okufaananako nga Yokaana nyinza okutwalibwa mu kukemebwa. Naye nina kubanga okukkiriza kwange kupya buli lunaku kyekiyinza okunnyambako oba oli awo n'okwesitala ne seesitala. Twagala tulabeko ku bunnabbi mu Isaaya 4:3 ye alanga atya ku Yesu ono agenda okujja. Isaaya 4:3 olwokusatu lugamba nti eddoboozi lyayogerera waggulu nti mulongoose mu lukoola ekkubo lya Mukama, mugololere mu ddungu Katonda waffe oluguudo. Olwokusatu. Naye walala gye tutaasomye mu Malaki naye ayongera okulanga ku kujja kwa Mukama waffe. Naye okulanga kuno kwaliwo emyaka mingi nga Kristo ono tannakola ki? Tannajja. Okugeza kuli okwa Isaaya kwaliwo emyaka 7. Then nono Matayo bwajuliza mu Malaki kwaliko emyaka 4 nga Kristo tannajja. Nsaba kubuuza Musumba Kakembo lwaki ebintu bino biwandiikibwa emyaka mingi nga Yesu tannajja? Amakulu ki? Yabiwandiikisa ate n'abisaasaanya. Omusana ne gujja. Negwakira emyaka 7. Nebasoma obunnabbi. Ekyagenderera kiki nti anaagenda okutuuka. Nga tusabusa mu nkola. Nga buli kintu kyonna kiri terere. Nga tewaliwo alina kyakubuuza kyonna butakkiriza musana okumaze emyaka 7 gwaka guyigibwa bwe kinaatuukirira fenna tujja kussa obwesige mu kigambo kya Katonda. Ebyandika bituufu. Yesu agenda okuzaalibwa. Abasajja abagezigezi bano abaava ebuvanjuba baabuuza Abayisirayiri nti ali luda nti Beselehemu eky'Ebuyudaaya. Bakimanyi? Musana gwayakadda. Naye bagugaana bugaanyi. Terina omu yasitula kigere kugugoberera. Kituufu. Gwaka ebyagwo. Oli agambye nti bagamba gwaka ebyagwo katukakase mu Yokaana chapter 1 olunyiro lw'omunana paka ku 17. Olw'omunana lwagambye nti oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Amiina.
ole 13 abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Omusana guno bwe gwajja waliwo abaagukkiriza sikyawandiikibwa si bwe kitugambye naye ate waliwo n'abataakola ki n'abataagukkiriza. tunokoleyo okubakkiriza nga basatu bana bamni abo betumanyiko mu Bayibuli abakkiriza omusana guno sebadduka tuweeyo Nicodemus yajja nakiro omusajja wattu mukadde gundi Mariam yes Mariam Magdalene kusteesa ani omulala eyakkiriza omusana guno mukadde kyona famire ya Lazaro mu abantu 3 ne bonna nga batunuulira omusana era ne bagwagala. otyo ate abamu ku batakkiriza be baani abo? Abafalisaayo. Kyogerere ddala nti abakulembeze b'ekkanisa. Abanaddini kabona. Kituufu abaagana okukkiriza baali bannaddiini betulowooza nti ate bo baali balabye omusana okuti emyaka 7 Musumba kyayogeddewo weewaawo be baguwandiise mu commentaries lwaki be baddukanya amasomero okusinziira ku musana ogwo. Lwaki ate bagaana okukkiriza omusana guno awo wendi kati? That is the question. Lwaki bali be musoose okuleeta omusana gwe gumu gwe baalaba. Yesu bwajja n'akola ebintu bye baalabako n'amaaso. Katugambe n'azuukiza Laazaalo. Bangi ne bamulaba ne bakkiriza. Abalala ne balaba okuzuukira kwa Laazaalo. Omusana gwe gumu ne batakkiriza. Why? Ekibuuzo kisigala kiweekiri era tekigenda kuggwaawo kubanga olwaleero n'abasajja banaddiini abataputa ebigambo by'eddiini ne bakola n'ebyamagero tukola ebyamagero nabo bagaanye omusana ng'era abafalisaayo bwe baakola ki bwe baagugaana. Kati ekibuuzo kya Musumba nti lwaki kisigala kiyimiriddewo? Abakkiriza lwaki bakkiriza? Omusana gwe gumu. Abagugaana lwaki bagugaana mu busana gwe gumu? Nze ndi kubagugaana. Otyo baali balina ekiruubiro oba ekisuubirwa kyanjawulo ku ekyo Yesu kye yajja nakyo. Nti bo baali basuubira Masiya gwe ajja ewaabwe wakujja kukola ku byaffe ebyobufuzi buno bwe tuliko. Naye talina byabwe bye yakolako ebitali bya bufuzi. Teyabawonyiza abalwadde baabwe, teyabasuukiriza bafu, teyabaliisa emigaati gy'otwalako n'eka. Byonna yabikola naye nga ffe kye twagala kye kino kye tulabako. Nti abaamugaana bano okufaananako nga brain ebyawandiikibwa kituufu baali baabiyiga nga ne mu mutwe obwo omugamba nti mpozi wano wagamba batya akugambawo bulungi naye baabitaputa bubi. Bwe babagamba nti kabaka w'ensi kabaka alijja bwe banga mu mbeera za leero ne batugamba nti kabaka alizaalibwa ndowooza tumusuubirawo nga mu international hospital abazadde nga beebo baba muvugire mu limozini n'ebinge naye musajja watu bwe yazaalibwa mu kiraalo ng'oyo tayinza kuba kabaka waabwe. Azaalibwa mu kiraalo naye azibula buzibu bw'amaaso. Nange kammalirize n'akagamba nti endowooza z'okwesalirawo zireetera abantu okulaba omusana oba obutagulaba. Nange okwongerako nti Kaini ne Abelo taata yali omu, maama omu ne Katonda omu. Ababulidde ekyokukola nti busaddaaka muwangayo bino. Naye bwe bwebuuza nti Kaini okutwala y'emboga akijjawa akijjawa ase muganda ye Katonda amubuuza muganda wali waddamu n'obukambwe. Nze mukomi wa muganda wange ne weebuuza kiki ddala ne bwe yandimugeye musse nti bano bennyini balabyeko Yesu nga azuukiza Laazaalo naye baagala kukola ki? Bapulaninga kumutta. Nze ndabawo ne kye bayongeddeko ekirala, it is a mystery. Kyama tomanyi lwaki nti omusana gwe gumu Katonda abagamba y'omu naye oli n'asalawo
kukola kirala akiri nfa naye nga simukkiriza. Kakati nze yagukkiriza Kakembo. Nakola ki nnyo ekyamagezi abasirusiru bano kye bataakola. Tewali mwami Kiwanuka kyayogerako buli kaseera. It is the grace of God. Kisa kya Katonda kye kyakusaasa. Sinawe kyejja kwenyumiririza. Yes. Kugamba nti nze kasitanze nali mugezi. Tewali kisa. Mukama naya. Waliwo obujulizi mu kyawandiikibwa kye tusomye obulaga nti mu butuufu nange okukkiriza kisa kya Katonda. Mutonzi waffe yasalawo. Atusomere. Naaba bamukkiriza. Abatazaalibwa. Nsembeze n'omuzinda. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda yennyini. Omwana ono mwatugambye si yasalawo aba n'amuzaala, si yasalawo ddi lw'anaazaalibwa, namumulembe ki, si yasalawo oluusi na sex ki gy'anaabeera oba omusajja oba mukazi. Ebimu bisalibwawo bazadde be. N'okuzaalibwa kwange okw'obukristaayo Katonda akola kinene nnyo. Kituufu nina eddembe okusalawo naye eddembe lyange liyambibwa nnyo Katonda. Y'ensonga lwaki mu ssuula ey'okusatu Yesu ajja kugamba Nikodemo, ddala nkugamba teri muntu ayinza kulaba toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda wabula ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Awo agamba kubulaba. Omusana guno guyinza okwaka ne gwakayakana ne gumyansa nga gwolaba kizikiza. Omulimu gwa Katonda gwakola mugwe gwe gukuyamba n'okumyuzuulamu. Naddamu mu nnyiriro okutaano n'agamba nti ne bw'omala okulaba n'okuyinza kuyingira ozaaliddwa. Abazaaliddwa be bayingira bakola kitundu ki basalawo naye n'okusalawo kuno era kisa kya Katonda. Era kisa kya Katonda. Batugambye nti abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka baki abaana ba Katonda. Ne mu nnyiriri endala mu Yokaana awo we tutagenda kusoma olw'obufunda bw'obudde 3:16 paka 19 era mulimu emiganyulo emirala egy'okukkiriza nti bw'okkiriza obeera n'obulamu obutakola ki butaggwaawo. Toliiko kyakunenyezebwa naye oyo agaana ng'omusango gumaze okukola ki ate ye yajja obulamu bwaffe bubeere nga buli guilty free. Ekibuuzo kye mbuuza nga tumaliriza omusana, kisoboka nze ali mu kizikiza okulokolebwa? Essebo kisoboka nze ayagala ekizikiza nga nkyagala okulokoka. Kisoboka nze akyagala. Waki nze ndi mu kizikiza. Mukulu Sebadduka tuwe answer tudduke mangu. Kisoboka omuntu ali mu kizikiza nga akyagala okulokolewa. Kisoboka nga nkoze decision eno bw'ajja n'agamba nkonkona ku luggi nze nenkola bukozi nemuzikulawo bwanti nemuteera nemugamba yingira ebisigadde abikola mpola omubbi ku musalaba. Ye yayogera bwogezi ng'akitegedde kuba mu baasooka yalimu kubavuma naye agenda olaba omusajja ono si wa bulijjo. Omusajja kasita yakonkona bw'ati omubbi ono ku musalaba n'aggulawo. Omusajja ono yasitulirako Yesu omusalaba. Ye yatunulira butunulizi Yesu Kristo n'agamba omusajja ono. Piraato yatunulira butunulizi Yesu Kristo n'agamba omusajja ono bamulanga bwemage. So ne Peetero yennyini ffenna ndowooza bw'akonkona n'okugula n'enzigulawo n'emuteera mu kizikiza mwendi nsobola okuvaayo. Ekitegeeza Musomba mba mutuufu okugamba nti ffenna tuli mu nzikiza kubanga eri ku lubereberye mu Genesis agamba nti ensi yali etabudda n'ekiki n'ekizikiza. Balumi 5:12 olw'okwonoona kw'ogwo ekibi kyajja mu nsi
naye olw'obutuukirifu nekubona Barumi 5:18 tino omusango through one person condemnation came to all. Ekitegeeza Yesu senga teyajja nzikiza yali yakusigalawo nzikiza eno fena mwe twandizaalidwa ne tufiira omwo kyekyo abamu nga tugiwoomera okufa obufi nga tugisanyukiramu naye okujja kwe kekasana era wali otutasomye tusaaliddwa nnyo olwobutasomaawo agamba nti zesajja mu nsi kusala musango naye ensi erokoke naye ensi erokokere mu nze naye buli atakkiriza ngagumaza okumusinga atakkiriza aba asisangi buli azaalibwa omusango guli ku mutwe mu nzikiza ye n'okugiwoomerwa agiwoomerwa okufa obufi akasana kano bwe kajja ne kakola akagundi kali kagambye Dennis nomyuzula muno gamba nti yingira ssebo tweyanza nsonga tweyongereyo mu Yokaana 17 nga tuwumbawumba tusomeko ennyiriri 5 ezisooka twanga bwe twalaba mu nnyanjula nti ennyiriri omwenda ezisembayo mu kitabo kino zooleka ekitiibwa kya Katonda essuula mukadde atusomereko 5 sooka osome 4 Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti kitange ekiseera kituuse gulumiza omwana wo akugulumize nga bwe wamuwa obuyinza ku balina omubiri bonna era bonna bwe wamuwa abawa obulamu obutaggwaawo buno bwe bulamu obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo agambye nti ekiseera kituuse. Brian, ekiseera ki ekyogerwako wano? Ekyokufa kwe. Ekiseera ekyokufa kwe. Naye ate bw'abadde amaliriza agambye nti gulumiza. Dennis, okufa kwa Mukama waffe n'okubonaabona okwo kwonna okwaliwo okwetooloola okufa kwe kulaga kutya ekitiibwa kya Katonda? Ekitiibwa kye boogerako wano mpisa, character. Nti character ya Katonda, empisa za Katonda wetuvudde eri nti wa mukwano. Nti wano ku musalaba we yasinga olagira ekitiibwa kye omukwano gwe, nti universe yonna baali batudde bwe bati balaba nga decision yonna gyagenda okukola evaamu ffe okubeerawo emirembe n'emirembe oba ffe okufa emirembe n'emirembe. So ekitiibwa kye boogerako wano gwe mukwano gwe yalaga ku musalaba. Ekitiibwa abasinga betwogera ku kitiibwa kya Katonda tulowooza ku myansa nga kuli kweri olusozi olw'okufuusibwa nga kwe tulabako mu Isaaya essula ey'omukaaga. Naye ekyo si kyekiraga ekitiibwa kya Katonda, kubanga mu ggulu bonna bonna bamyansa. Ekitiibwa kya Katonda kirabikira mu mpisa ze kubanga ze zaasoomozebwa. Sitaani yasoomoza Katonda toyagalikika nga tuweebuliridde. Mukama Katonda alina ku nsi ne mu ggulu nti Katonda alina empisa ezaagalikika naba bataguliridde. Nazidemonstratingira ku musalaba egologoosa. Katusomere n'olwokutaano. Olwokutaano nga ndusoma naye ne kano katusooke kwajjeyo nti Yesu Kristo ng'alaga empisa ze teyakuba, bwe baamukuba teyakola ki? Teyavuma, teyakola ki? Bwe baamukwata eri Gesusemaani, Peetero n'asalako omusajja okutu n'akukwata bambi ate n'akukola ki? N'akuzzaako. Si mpisa nnungi eyo? Oyinza obutamusaamu kitiibwa oyo? Olwokutaano nti ayi kitange ne kankano ngulumiza ggwe awamu naawe mu kitiibwa kiri kye nali nakyo awamu naawe ng'ensi tennaba. Ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nali nakyo awamu naawe ng'ensi tennaba kubaawo.
olabiri mwenya lugamba nti kitange bewampa njagala wendinze nabo bwe baba babeera nange balabe ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagala nze ng'ensi tennatondebwa. Ffe baani boonoonyi abadde mu kizikiza ayagala addeyo mu kitiibwa kiri ekimasamasa kyebaalimu namba 1 addeyo mu kitiibwa kye yafuna olw'obuwanguzi naye tayagala kubeerayo yekka ayagala ne Kakembo agenda akigabaneko. Amiina. Kakati mumubuulire ensonga ekiddala ey'amazima esaanye okunsuubya obulamu obutaggwaawo. wazira Katonda kitaffe omwagalwa wakola buli kyonna ekyetaagisa okutusonyiwa ebibi n'okutuwa obulamu obutaggwaawo. Bw'otunulira ebituganyisa omusana, bw'otunulira ebitulemesa, ebitukema ne bitukuba wansi, temuli Mukama. Naffe ffennyini ababikola tubitunulira oluvannyuma ne tulaba nga temuli. Kyenva nsabanga nkwegayirira twala emitima gyaffe ogyagazisa omusana ogw'obulokozi obulumi Yesu Kristo. Twala emitima eminafu ogiwa amaanyi tukunywerereko okutuusa enkomerero. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.